Kale oli mulabi mulungi era muwuliza mulungi wa Daily Still Hope. Tukwagala nnyo gwe yenna tugoberera okuva gye twatandikidde okutuuka kati nga tukyakutwalira ddala mu maaso. Mukulu tukyamulina ate we twawumuliddemu nga emize gye yali yawangula gitandise okuba nga ate gikola ki agikomawo kubanga yali alaakinga oyo omuntu asobola okuba nga ate amugayidinga. Kye tukugamba ekyo ebyokugamba nti va mu kkanisa ogenda kugwa, ogenda kuseseetuka, mulaba agenda kukuba. Weetaaga ekkanisa ekutegeera, ekuwa obudde ng'osobola ne musumba n'oyogera naye n'obaako by'omunnyonnyola n'akuwaako guidance ne mukkiriza wamu ne mugatta okukkiriza ate Mukama n'akola ki? N'akola. So ebyo mbuva mu makanisa gonna mafu, basumba bonna bafu, nedda eyo enjogera ya bwa Setaani. Kanisa gonna si mafu, wabula saba omwoyo wa Mukama akulage ekkanisa ki? Ekkanisa entuufu. Ensonga lwaki mugamba mafu byamagero ng'omukulu we yali. Owulira kibwatukidde wano n'ogenda, owulira kibwatukidde wali n'ogenda, oyokkakkana nga bakukoze byonna bye bakukola ate n'ovaayo ne statement egamba nti amakanisa gonna maki? Mafu. Naye si bwe kityo bwe kiri. Mukama akyalinayo akasanvu ke kaaterese, awo esobola okuba nga ate ogenda mwako n'omusinza mu mazima ate ne mwoyo. Alimisa hotelo mu kibuga Jinja we tuli, ebintu byonna jangu, ebyokulya, ebyokunywa, ow'okusula, birabo byonna awo ebiri ojjosobola okuba nga ate obifuna. Matovu Sylvester Saalongo n'agambye managing director Farm Business Uganda oba weetaaga okulunda ojja munoonyaako awo oba ojja genda amagye omukulu gaayogeddeko musinga yagamuwa singa kati alina faamu nnamba. So weetaaga okuba ne faamu y'enkoko si yakubika magi ofune obuwumbi 3. Genda ku YouTube ojja teekamu Omukutu Farm Business Uganda. Omukulu ojja kuba nga omufuna ate ajja kuba nga akubuya ki ekyokukola. Sebo emize emibi gikomyewo kati omuze ogwo gwadda mpola nti gwagendanga gwasukka kutema budde bwange bwe nali nsabira. Otandise okuba nga tokyabumalayo. Otandise okufuna Pakalasiti abantawaanya abagenda bakola ki? Bawera. Kati ng'ate omuntu akukubira mu budde bwaki? Bw'okusaba. Akukubidde munyumya, musaaga munyumya, kyakusagadde. N'ogenda ku mwenda wali nja kukigattawo. Kubira okuva ssaawa 2 ezo ezigwako n'akola ki? Ezo ezigwako ye n'akuba. Ogenda okuvaawo aweebaka kitambula banga sayika egenda yeetoola. Gana Mukama akitegeera. Mukama naye alaba. Olina enjogere. Nja kikola emisana. N'emisana tuuka tokikola. Oba ate kino kye tugenda nakizuula oba akajje bikkula bwoti naako. Oba oggyeyo Bayibuli nti awo Yesu n'akkirira e Galiraaya eyatera neevuga. Ate bw'aba akubye takuba akwenda kugamba kubiraako kati aya kati omukulu kamunoonye sokoleke kankubireko n'obikka oba akafukamira musala bwoti neevuga n'ogamba amiina sooka enkwato n'ogamba naye nja kukigattawo olweggo. Kati olweggulo nja kusaba ssaawa 2 badde kati nsaba emu ngattewo ey'okumakya. Nagenda okkizuula nti nkubiddwa ogenze ng'ekitedde leero nkudde nga n'eddakiika 2 togasobola. Nagenda okujjukira nti ngudde nga sikyawaayo airtime anti azimeketa tokyawaayo. Kati olw'okuba oli omu obudde bungi kati alinga muganda wo kati mpaayo kikomando muwala ate manyi wanyumyanga n'abalenzi mulenzi oyinza okugenda esaabi engatto bebi ekiki bebi olufuse bebi anti chips kamona ekimwe kyakome kino kama kyekitegeera anti yagamba tuyambe kati awo ntambudde bana okuyita bebi muddamu amagezi kati awo nagenda okujjukira nga kituufu ngudde
nga ngwiridde ddala ng'enkoona eri ku ttaka eri ku ttaka ogamba nkudde bijimalyamanyi ndi mukuba pureshapu ndi mu bbanga nagenda okulanga ebisuubizo byonna bye nakola ne Katonda byonna bimenye naye omuntu yagenda okuddamu okola bintu nga wasizza kizi kitya nebuuza ebibuuzo nga bingi ngaokoze ki eyali akoze ebisuubizo ne Katonda nti kino siddamu kikola paka ngomaze okukuba embaga kati kize kitya mu myezi etali mbaga ebintu adamu nobirya tungabyako kati awo nga ngudde olwo tudde wansi bweti naye nga Mukama nomuswazizza awo nawulira nga kituufu era onkoze ekintu olwokikola newejjusa naye ngaomaze okukola ki okikola naye ekintu kyeŋŋamba abalokole bannange nti tebalekerangawo okusaba n'okusoma bayibuli gemaanyi kubanga omulabe we yankubira nabulwa nali sisaba sisoma bayibuli oli awo sigenda ate nekyakyalo sikyagenda tokuŋŋaana nga ne bwe nali ŋŋendayo olwo ebirowoozo byali wana akawala kakuyitanga bebi wakajja ku kyaki ate mukubo ate bizibu wakalondawo nja kunnyonnyola gye nakajja kati olwo balino babiri soomu okubira ono kati olwo kasava kanyama kati nga mu mutima muli nga mpuliro ga kasita olwo nga ntandisa okulimba ebintu ebyali byagenda naye ate nga nasitaani mubi nnyo bannaye era nga nkozesa njiri ate badde omanyi mulungi ojjayo ebyawandiikibwa guma Mukama akola ki ali naawe ng'ogamba bali abawala ate ekisinga okwewuunyisa nabo bajja nga abali mu bizibu ate nga ate ekyo kintu nkinamu obukugu aho tugambye kati nga ate actually simanyi nze newojja nga mbadde ŋŋenda nyankutte ssente zonna nga kabazikola nojja n'ogwawo n'okabazikuwa nkumanyi kubanga simanyi nzibwe ekyo bwe nze nkumanyi kati baali babiri kubira ono nosaasira n'omu ebyawandiikibwa babaguma n'okubira n'ono nowa sitani tujja muwangu ali wamu naffe kati ŋŋumya kati ngenda okuwulira oba togumizza alinaku lwino kifuuse kintu nti olina okukikola buli lunaku anti kigenda kikulya lunaku kisa kirala kigenda kikulya nange ekyo kisa nagenda okuwulira nti naye gwe kimaita ndisa okwagala nti nange bwe ntyo nti ate gwe ate ngo naye yasooka dda kati ono naye okwana ono ne muganda edda gwe sikwanayo omulala nina gwe wekka omulokole omuwulira lwaki onzija ebigambo mukamwa ne mulokole ayogera ne mu nnimi asogera nnimi anti oyinza okugamba nze ayogera ne mu nnimi kati mwana ngamba okimanyi olinayo omukazi omulala ennimi zakulema ennimi munnaye mu kusaba nsaba naye nze saala kwetumiikiriza wali amakanisa agasigiriza ennimi togendangayo mutendekero eri nedda nze ekimanyi kiba kirabo tekirabo lwaki nkikaka kale tuddeyo wali agamba ono omwagala abugade edda simwagala mulokole nali entuuse kati natambula naye nga mu mutima munda munze ogenda kuba watwe ogenda naye manyi omuntu owulira obanga atakoze eki mwebuzabuzaawo tawulidde Mukama okimanyi kamanawe wagamba omutuukirivu ngamba kale Mukama kale kisaka kubano kuliko wengenda okukola ki kwekuli omukyala olwo okubula akanaafa tekawulira ngomba munange ngenda kati wenagwa mutima ne guŋŋamba walyangako eno kasavu kanyama
nakolako nagwa kwomu omunezimadduka wekoona eno nakona kweno wali n'obuuka nemugamba muganda wange nedda sigenda kubweri nemugaa tekisoboka kati nzemu amagezi omaze okwekoona naze okwekoona kati ojjukira okubuuka nenga kati olw'okuba oli gwe nali neekooneddeko si muloko namuganda twonoonye kati twonoonye nina gwe wekale twonoonye tuti nga nyagamba oli omuwala nti nina gwe wekale twonoonye tuti yali muki ate yali mulokole kyakigoowa ate yalina bano ba zitangika ebiro erijo nebirala kati nemwatulira mugalokoka twonoonye awo enjiri ezze enjiri yajja nemugamba lokoka okumala namugala alokoka naye nemugwa ne bayibuli nemugaba bino ebintu byetukoze tuwonoonye maaso ga Katonda tetubiddamu sigenda kuddamu bikola paka oba mpozi nga tufumbiddwa nempuliranga nemugaba ate ngenda kubuulira enjiri olokoke nemugamba ati sitaani ankozesezza nenja kubuulira amazima twonoonye naye kyantwalira obuvumu ate kyali kya kubanga ye yali adda yali ali kudda naye tuddemu tumaze okwenenya tuddemu nemugaba nedda ngenda kugwira ddala ate wengwira ddala kiba kibi nnyo kubanga omanyi oba oyise oba olabawo eŋŋamba baganda bagamba eyalumwa ku musota wenziramu kasajja kayiza n'okunzita olwo nga nte nnyo sitaani nga wenziramu n'engwa ajja nakunzita kulunandya ampuuta buva kubanga mu series ezo nafunanga ebirooto nga kale biringa ebikulaga nti olina amaanyi anga lero nafuna ng'ebirooto nga nsobola okuwanika omukono guno akita kyo nakifunako ebiri nengwanika waggulu bwenti nensijayo omusana n'omukono gwange ekirooto nga tugambe obudde enkuba waliwo ekidde njala musana nempandika omukono nendeeta ki ekitangaala nekyajja emirundi ebiri ekyo ekitegeeza kikitegeeza ate mmanyi yangu ku mukutu gw'ebirooto nakakutegeera oisibi byonna tujja byogera gwena waba olina ebikusumbwa nenfuna ekirala sabalinki nga twali tutudde nga waliwo meeting ezaali zigenda mu maaso nga tezaali za Katonda kubanga wali nga atmosphere olaba owulira nga spirit munda owulira atmosphere kati nga family yange zikanze mulokole nga mama wange olaba abasobola okufa nange ate kisoboka olina gwe amaanyi ng'ogagyewo naye nga kale mu linnya lya Yesu bajja kukola ki bajja kufa era baladdu yajja ne bakuba bonna ne bafa saa zino gwe tunalaba ebyo ebirooto akeera kukola ku kanisa yampiseeko ate teyakulamba okula Yesu yazibula omusajja oli ng'ali muta amaaso lwaki teyeeraga nti ze Yesu omuntu akeera mu ggulu n'akomawo enkya n'akuba ebiwembe naloota ebirooto bingi nalootako kati bino nabirootanga nga ntandise oli omuwala gwe nakunyumizaako nontandise okwagala omulwanirira yagadde okwefuula omuki muzira awo wo nalootako nga n'ebiso bibitamu nga bakuyisaamu ebyabajapaani naye nga nedda yadde obimpisizaamu jasigala ngakola ki nga nwanirira emputtu nina nyingi kyemputtu njirina anti airwanira ebuko bagana bagamba ekuuka ejjenge olwo ngamba newe kiba ki oba kitwala ki nja kuyimirira awo nenjiga n'okusiba bina lesibangako nasooka nensiba esatu osikubye wali
Saddaaka naye katemala. Otanza kwayo saddaaka ennamu. Naye kati kampeeyo 5. Kyageno Mukama tagisiimye. Oleeseeyo endiga ensava. Kati banyongereko ey'omusanvu. Nakoma kwezi. Naku 5. Bwe nali nsaba naye naŋŋamba naye eriya ogenzi naye sigga ogenzi. Kubanga ye yali yali akimanyire. Naŋŋamba mumwoyo. Basaddansa embuzi. Ate yakyogera. We yakyogera we nali nsaba. Nali ndi nnomo. Waayitawo ebbanga ezikwera ku makya. Kati ebintu byange ne ŋŋenda. Kisibo ne nkikola ki? N'okisazaamu. Kafuulako ennaku ezi? Oweza 7. Dry nga mulya. Ate kati tulya ki? Mwami kuba dry. Kama nga yali akuwadde ekisa. Era akyakimpadde. Amiina. Akimpadde kubanga era ebyo byonna teyandibindaze. Kituufu. Teyandibindaze. Nga yandagako nga waliwo omukazi. Alinga kikondo ky'amasannyalaze. Obuwanvu. Njankwata bw'ati. Okukwata mu bulago. Bw'ati akasaati. Nanga nja kufuka ebba wange. Maama. Bali weta. Pete. Ono bwekyanwana kisimulwanangako. Bayogera kubeera nga katonyeze. Neŋŋamba naye kati nali omanyi okuwaka naye ne mugana nedda. Kasi ndaba kukkiriza so kulabe ku maanyi ga Katonda. Kintu kye nalaba nakati ninga akyakiraba. Nalaba ebire nga byeggudde. Ebire ne byeyawuluzaamu. Nendaba ennyanja naye nga teri mu bbanga. Ey'omuliro? Ennyanja nga amazzi nga olaba amazzi nga gatambula naye nga gatambula bwe gati. Mu bbanga? Ne gamusitula, enyimaanyi gamusitula. Gasitula. Ono omukyalo. Yali akugamba nti ntwala. Naye nga kagonde bwe kati. Gamutwala. Kye nasembayo okulaba. Mutwe wali, mukono. Bamukutula ebitundutundu. Nagwawo. Agamaanyi si ga bulijjo. Agamaanyi si ga bulijjo. Neŋŋamba osanga kati oli omukyala yawanguddwa. Naye nga ekyo munda munzi. Kati ate ebisinga nabirabira nga nnwanirira n'omukyala. Nendaba bansindikirako nga oloota nali nga oli mu nnimiro nga si nnimiro. Ng'enkuba etonye. Nga sigabane ne bajja ne baŋŋamba otubonyaabonyesezza. Naye ka tujje tukulaga kye tusobola okukola. Naye nga bagenda kukola ki? Naye ndaba ebintu nga bifubutuka mu ttaka. Dinosaur? Kima bazita dinosaur? Nga kiringa tebitegeerekeka naye nga bitiisa. Biva mu ttaka wansi. Nga biva mu ttaka. Nga ninga ali mu omanyi ng'olinga wera nga ali mu nnimiro alinga ali mu mukuni gye bazika abantu tikitegeerekeka. Naye nga okutya owulira waliwo okutya ensisi. Naye neŋŋamba ze munze temuli ki? Temuli kutya. Era naye si bye ebintu senze yabikola. Yali Mukama. Waliwo ebintu byolina okola nga olina kudduka buddusi. Tewadduka? Jjukira obwe nali neewaddeyo ennyo. Nga ndi wali mu kisiibo nga ŋŋaane. Oyambaziddwa kati. Bwe kyajjanga nzijukira nakiko kyali kitiisa nina nga sijja kudduka. Kanyimirire nga musajja. Nzijukira nakakwata kajja mu ngalo zange. Aye kyali ekinene kijja mu ngalo zange. Ngola ate kati kafuuse nga kanyeebwa. Naye nga vujjako n'eddusu n'ekasuka eri n'akalala. Naye nga munda munzi nali mpulira obuvumu. Confidence. Nali mpulira confidence. Naye nga nenyimirira tujja mujjawo. Tujja mujjawo. Byonna bikola ki? Byonna biyinzika. Naye waliwo kye nava mu kirooto nga nziruka kyo nkijjukira. Kyo nalaayi kino kyo. Kiki? Nalaba omusota nga muddugavu nga gulinga obukubiddwako n'eddagala ly'engatto. Nga munene
kakulinga eyo eri nga bwolaba tugambe ebikondo by'amasannyalaze nga 3 ogatta electronic posatu nga 3 naye nga wekwatirako guba kunkwata nga gulinga anakonda. okyogedde bulungi era ekyo ekirooto ndowooza wezijukira feeriya kubanga gwo gwangoba amazima gwakukwata wazuukuka mwetwala uyo kubanga omanyi omusota kyekintu kyotosabaga nti kanyimirire nkwate wano kwate ejjinja kengeri gye guzze kangukwata omukira nguwuube ngukasukeeri naye enteekateeka tuzo sikyazitya enti kasukeeri zaddamu nezidda saddamu naziroota okuva we nakkiriza nenzikiriza ddala wazigoba n'embizzi n'embwa embwa nsamba busambi ale bayita ate olota mikwano gyo samba busambi ozitwala China aye banyi olota ozisuubula ozitwala China. N'ekintu kirala we nali nsiiba ennyo ekintu kye nalootako yali dragon. Ensolo linga beast nakiroota kisoto ekyo twali mu kifo nga tuli abantu bangi nga waliwo maama wange nemukuba obutwa nga mbulaba n'okubaani maama wange igwe nga omukuba obutwa yo dragon nakuba maama obutwa nenyimirira neŋŋamba teri kyakubanisa kikolebwa erinza kinalaba mu kisaaya diŋŋana n'azuukuka naawona neefuuka omuntu ogubadde ogusota kati gufuusa omuntu naye nga teyali mutugavu yali muzungu yalinga muzungu enzika yali mweru kati okuvaawo ebirooto naye kugamba webale nnyo sijjagala nti erina kyeyayogera kubanga nze yali ng'ekintu ekiyimiridde eri waggulu ndi wano wansi n'ogitunulira nga n'ogaba eneekola ki nawe olinze kyekola ki kyezzaako bwe yakola bwetyo ze nasaba busabi ebiseera ebyo nali ndi mu kusaba kuli naye era okusaba okwo kyenzijukira tekwawangaalanga nnyo commitment zaagwanga kyo sijja kulwanyisibwa wajjangawo ekijja mu sipiidi kubanga nasooka okugana kati ngenda kusiba ennaku 7 we nali ntuto kyajinga essimu yange kibuyaga yabambula akayumba essimu yange nekuba n'ento nawulirwanga obusungwa nakoma ku olwo kubanga we natuulanga bwenti namwadde essimu yange akayumba akabambuka wabambukawo kano kano ne kano omusajja natuuka nga sina kyamugamba era omusajja w'okunenya nti essimu yange nagikuwadde nammu kati tukoze tutya naye nga naye byakoze eki abifiiriddwa kati nenga kati namusasula n'omusasula kubanga ate nalaba nga yali munaku nnyingi okunsinga yeetaaga buyambi okusinga nezija essimu yange ng'etobya ng'efudde olwo ndi mu commitment ya nnaku mmeka 7 nakoma ku Lwokuna nawuliranga munda munze omenyese namenyeka nenekyawa neŋŋenda nenfa kyesimu yange ng'ola kati simu kya muwendo olusisimu si kya muwendo naye mukama naye ddala ndi mu kusiiba ondaba ninooleka essimu yange neekuba enkubate neetoba olwo omanyi waliwo ebiseera ebisinga ng'omanyi amazima naye naye tikisoboka era ez'abalala zonna neziwona naye yange neekola ki neekubwa enkuba ekisibo ekyo nekifa okuva we neekomitinga ekisibo ky'ennaku 7 kyo kyagaana naye ng'ate sinti sikisobola tukamunya mutano wabeerawo ekikutabula obutwe n'ogala naye nomunali ntuse mu nnaku 5 isutuka neŋŋenda naye omuntu akubuza ki ekikutwala tolina ansa ennaku 2 nyingi ezibulawo zennyingi si zennyingi ntono nnyo ate kati
we nalemererwa okusiba ezo ennaku etta ezo omusanvu nalina committees waliwo ntandika okuloota abafu nga bajja gy'oli nga tonyumya bozi ki kati ate kiri ekyali kinkozesa kati ndisikola masturbation nga n'obwenzi mbwe yawuddeko naye nga waliwo ekijja n'omutuka ng'otobye ne ŋŋamba naye nze omuntu asiiba nze asabira bannange ne bawona kaakati ate nze lwaki eggwa lya Pawulo kino kibeerawo nga kijja tolina we weerwanako kikira bugezi mutima nga ebintu byatabuse kyazze kitya kyabaddewo kitya weebuuza ebibuuzo bingi nga tolinaki ansa oloota abafu nabaloota teri kiramu kyoyinza funa ng'oloosa omufu era ekyo kyo nakisu era ekyo kyo nkimanyi kirinda nga surprise asaba muloota oti omanya tesi tebababba buli kamusi waliwo okufiirizibwa okujjaawo alinayo galina ebirooto gyako tukunnyonnyole nsaba linki awo kiri we nawuliranga ganga ekintu ekyo kizze nawuliranga okwekyawa n'ebyokusaba ne mpulira nga mbinyiigiddemu ozzeemu kati ate okoze wekyanze nga mpulira nsaba nze mpaayo nannyo naye nga mpulira ddala ki ate wagwe asinga okukuba kati awo nanyiiga nnyo actually nenyiiga we nanyiiga nenga naye nze Mukama nsiiba ntya nsiiba nkola ki kati mbulira iki kyemba nkola okuwona mbulira iki kyemba nkola ekirala tekyaddanga mukubuuza nga mbulira ki kyemba nkola kati kakati binambikoze bulwa ekintu kyowulira nga kiswaza kikuleetera ku shame tambula noga nze musajja nze nzenna nyimira ntya mbalokole bannange kantu akakatini oyimirira wano n'osaba n'eggulu ne likka naye gwe kantu akakatini kakyakutta ebigere nosaba n'eggulu ne likka kantu akakyakutta ebigere kakulemeddeko kyokka nga osookuwa omulala device n'akawangula naye nga bwe kaganye nze nga bwe nasabirako oli omuwala simanyi kubanga nze oyo omuwala ebintu bye byali bimbuzaabuza ke bali bagenda simanyi okuinitiatinga naye leero kansika kati olwo nali ngudde nga bagenda kukola ki initiatinga nali ngudde naye nga naye Mukama sonyiwa endagaano ekanjize bujja awo noli ne wenna mwatulira awo nga mpulira kati nje gataasoona olwo oli kati nje atambulira mu kkubo ki tuufu kati nono yali aŋŋamba simanyi biki bye ne mugana edda kati nkoze eki nze ono omutuufu ebyo sijja bikola kati ne mpulira nga munda mu nze neetaaga okukola ekituufu we namusabirako yayiseewo ennaku nga nasiiba ennaku 3 nakimanyi omutanga gweyinza okuba nga gwetaagisa bintu byobwerere olina okutwala ebbanga bwe nakikola yaŋŋamba abaali bazze okumuinitiatinga bagwa kabenje omukulu n'afa ate nga yalina okukola ki okola initiation oli omulala ne bamutwala ku ICU naye nga nsanga Mukama azzeemu essaala naye nga Mukama akoze Mukama okoledde ddala nno amaanyi gakoze eki era nti okubanga galabisibwa kati okuva olwo nti n'okukola mpulira saagala nnyo okukola kituufu okukola njagala mulimu gujja nkola ki ngenda nenkola naye n'okulumizibwa kuli kibwe kaseera n'okuba nga nkola ki oli mukusaba kubanga waliwo we nali kati ngaawo nga olwo ntandise waliwo enasiibanga ennyo sikyayonoona kati sikyakola ki ne sikyasaba nempulira naye nga kati nkimanyi kino kibi kino Mukama takola ki takyagala
nalootako nga ndaba nga woloota mu bbanga nga waguddewo ekituli bwekiti kinene naye ngaekituli ekyo kiringa kyali kimyufu nga olaba nga onookwata ebbaafu nokisalako kana akagundi kana akayitako neba ya round just wait nokisabika ekintu ekimyufu nawulira nga ag'amaanyi waliwo amaanyi agajja nali ntambula nenva mu kkubo negansika neganziza mu kkubo ng'eppiki ejja kuntomera naye nga nedda mu linnya lya Yesu nze sirina kufa kati naye neewalula naye nga sirina maanyi neewalula naye nga sirina kufa nga amaanyi omanyi piki yampitako katini gwano neesala naye nga tosobola gira naye nga osokitegera nti eyo piki yinga edduka eringa mpewo olaba empewo nagenda okutula bwete mu bbanga kapoto teriiwo ng'eggadde nenga ani ayagala okunzita nze atamulwa kale okyali mulabi mulungi era muliza mulungi wa Daily Still Hope abali ku Daily Still Hope tune Egi Media atugenda kuba ndowooza twetoololamu katono nnyo we tunaakomawo atujja kuba nga tutandikira awo ayagala linki y'ebirooto ojja kuba nga ate ogisaba tujja kuba nga ate atugikuwa ebirooto ebikusumba omukulu byamusumbuwa nnyo ndowooza akaseera ako singa channel yaliwo ndowooza ebintu yali badde akola ki yali badde abitegeera naye ate twebaza Mukama nti yamala n'akola ki n'amala ate n'abitegeera kale alinisa hotel mu kibuga Jinjayitawo ebintu byonna bijja kuba nga ate bitambula bulungi ew'okusula conference room birthday awetaaga birabo kyakulya kyonna wejjangu alinisa ndowooza hoteri eri ku mutindo gwansi yonna Matovu Sylvester Saalongo Tubbi yabawaddemu excess minutes ezo ze mubadde temuteekeddwa kubanga mukola mufuna abadde akyayogera ate ne Bakiraaya Ntebe anti ye managing director farm business Uganda kale gwayagala okulima kulunda mwebuuzeeko n'okuba nga ebyennyanja kwaluza byennyanja tubyaluza ate era ne tubirundisa tusima pombo kale omukulu nja mmuleeta wano asooka abannyonnyolemu kubanga ekkanisa esomesa enjiri ate n'esomesa n'enkulaakulana ate olina kubeeraawo ng'ate mu nsi eriwo Yesu yatugamba 10 ku 10 so saawa yonna nja kukola entegeka managing director mukama wange muleete asobole okuba nga ate abasomesa katwetolemu katono tukomewo